Bwe twajja sente zali meka ze twakuwa manda mimi yampa sente za business nenzileta. Gaali 2. Gali emitwalo 2. Nozitenkanya nozitematema nokola mu business eno. Nenzitetenkanya, nenzitematema. Nensobola okubeera nga nteekawo. Badde ninawo entula. Bakwe babiguzeeko babigula era bagula. Emboga, ennyaanya, bunzaali, mukene. Entula, biringanya, butungulu, ebikajjo. Mmere yokka gye mbadde sinnaba kuteekawo. Erina okuba nga nene kubeerera enkwatiridde. Esobodde okunkwatirira mu kulya ne mu kubeerawo mu kukima eddagala bwe bityo. Kugula sabbuuni, sukaali, munnyo. Masoko bonge. Ogamba otya gwe ngoli musanyufu? Oli bulungi neeyogera nnyo wengereko waneeno. Oli bulungi? Ani musomesa okusomero tikyani? Tikyalizi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nyonyini ddala abatwegeka amaaso era abatulaba muzukulu wa Kisolo abenga bintu babazukulu ba Kisolo kitundu kyaffe ekyokubiri mu season eno tuli ku kyalo Katente wa Nassozi Annet ono tuze tukola naye emboozi ez'enjawulo gompye yakalaba programu eno twamufuna ng'otwakubirwa enduulu ne tujja mu bitundu ebyene eby'emukono munda tulaba kita Katende kiri kumpi wano n'enkoko njeru ng'ali stark tebalina bye basula alina abaana abali 3 nga mu buyambi Annet nga yafuna akawuka akaleeta endwadde ya mukenenya nga yakafuna ku mwami we gwe yasembayo okufuna nga balina omwana omuto naye naafuna bamuzaala omwana tugende nti bamuzaala n'obulwadde babazaala balamu naye ndowooza mu kubayonsa awo balake basinga ofunira obulwadde awo tujja ntubakwasaganyizaako tujja kwebaza nnyo Madam Mimi ne mwami Trevor n'abantu abalala mwe n'abatuyamba kulaba nti Annet abaako waatuuka. Annet twajja ojjukira omwezi gwe twasembayo okujja waneeno? Mwajja tugenda kukola bibuuzo bya second term. Second gwalinga mwezi nga kyawo gwalinga gwa musanvu awe wati oba ensuubira. So twajja wano abaana nga bazakisa baagadde abaana batandika okusoma Manabi yakiwemeramu ddala omutwe ne tugamba abaana balina okusoma kitegedde bulungi nnyo nga era mu mbeera y'emu twakyusaamu enkola ti abantu baffe betuyambako balina okuba ne business basobole okuba nga beeyimiriza bwe tutaalika tutakabanga tetuliiwo ne luwa akasente mukyala ke yali yasaba emitwalo 3 osobola ofunako emitwalo gaali 2 Madam egatuweereza ntujja ntubanga tuzimuwa natandikawo business entonotono wano tetugenda obbanga ate tubalagako kati tunagenda nnyo mu maaso nja kubajjukiza nti tukola airport pickups bw'oba okomawo mu Uganda twesige myself nze mwennyini nja kujja ku kisaawe Entebbe ne Maira enju tubere nga tukukima bw'oba nga okomawo mu Uganda wenna gy'oli osobola obba bakadaama osobola obba sekadaama wonna ensi woyinza okubeera nga ate okolera tujja kuba nga tujja tukukime ku kisaawe Entebbe tukuvuge paka wake wamwe ku mulyango. Enamba y'essimu kolina okukolera ng'obuukinga ku WhatsApp kweri bulungi nnyo eri 0706 79 47 29 ogenda bayogera nange butereevu njikuddiramu 0706 79 47 29 ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo tukutambuze from airport paka wamwe wakakomera ne boli boddayo era tuli kuyambako otambula oli safe oba ogenda tuyinza n'okufunira okusula sakiyite gulugulu and so on kitegedde. Okay atwali ku kya business emabega aba akasente akakuweerezebwa obeere nga okola business kitambula wazikozesa sente kuba twakuwampe otetenkanye tulabe sente nazikozesa
Mu kusooka wali watugamba business ogenda kusuubula engoye z'abaana and so on byatambula bitya mu kusooka? Nakolamu kadaala engeri omudaala nensuubula emmere nensuubula ennyaanya nga bwe bibeera ku mudaala. Bakuba nti kati emmere ebadde ebuze ate nga ya bbeeyi, tubadde tugifuna naye nga ya bbeeyi ate nga n'ekisinga okukuluma ennyo ogireeta n'ogitaddemu transport mungi n'ogisala oluusi n'etavaayo kwegamba ssente ne zifiiriramu. Kati n'okyusa muno bantu kyaleeta mmere? Emmere yennyini kati ebuzeebuzeemuuko, ebuzeemu mu byalo ntono. N'abaziina kati abamu baazikwata. Osobola okugendayo n'ogamba nti eritooke balinguze ne bagamba olusuku luliko nnyini eri eyalukwata ennyini yagitemamu. Oba beetegekera Christmas? Kiteeka okubeera nga beetegekera Christmas. Emmere entono kati n'obutonto. Kubeera emabegaawo tubadde tugijjangayo naye nga nto nga kaakatandika butandisi kumyukirira. N'ogireeta n'ogisala naye nga tevaayo ssente. Jjukira buli weesulawo ekendeera, buli weesulawo ekendeera. Business njira tugenda sembirako waliwo eri naye abakulu bano okusoma bitambula? Bitambula bulungi era abakola bali mu kukola bibuuzo. Mujje mutubuuzeeko. Ono yaani? Mujje mwebaze. Mujje mwebaze. Ne babeera tebalina nnyo oli alinganga eyakazuuka. Leero baasomye. Baasomye. Nino nga atunulanga eyakazuuka. Oli otya? Sooka obongeko wano. Oli otya? Obulamu? Bulungi. Obulamu bulungi. Osoma kibiina ki? Top class. Waba tamu eri yagwa wali wakomeka? Waze weerabidde ani musomesa w'okusomera? Tikyani? Tikyawo yani. Mwakingire. Wamasooka obonge. Ogamba otya gwe ng'oli musanyufu? Oli bulungi neeyogera nnyo oyengereko wano eno. Oli bulungi? Ani musomesa w'okusomera tikyani? Lizi. Tikyalizi? Ye tikya w'okusomero? Osoma kibiina ki? Mido. Oli mu mido gy'osoma? Leero wasomye ebiki ku ssomero? Mbulya bye wasomyeyo okwo. Zi 1 2 3 zimanyi zibala. Mbalira mutuulire. 1 2 3 4. Ate A B C D nazo zimanyi. Mbalira mutunule eno boti nengo bala nnyo A B C D E F G H I J K L M N. Okay, otulaze nti gwe. Okay, kale uniform baafuna tamu tebalina kye babanjibwa ndoza kuba kye babanjayo? Tewali kye babanja. Kusomero. Iye. So baafuna obugatto bulungi nnyo ne uniform ne bafuna. So yabali obulamu butambula nga ye baabo balandowooza kati. Esebo. Okay. Tugende ndowooza otulage ku business. Ndowooza nga bwetambula. Nendowooza oli bulungi talina nnyo kyamaanyi kati kikunyigamu. Kiri awo nnyo kyamaanyi. So ki? Era ekibadde kiringa ekinyigamu kulya. Kuba kati akasente konna ke twandibadde nga tutereka amagobo okufunamu okutereka okuddamu osuubula ebirala konna konna ogenda n'okamalira mu kulya. Eno ye business wano. Bwe buzibu bwenninga bwenfuna. Ya kutya ebyokulya ebyenjawulo bino boosting omubiri oba mmere yonna mutereka wunga. Emmere ey'ewaka etwala nnyo ssente. Era ne transport oyo okuleeta ebintu byonna bitutte ssente. Oyengereko okondooza wano side wano. Munaaba mulaba tuyimiridde tutya abakulu. Business yo eno kati bino ebintu ndaba kuliko sooka ogende ng'otulaga ebiriwo by'osuubula. Badde ninawo entula. Bakwe babiguzeeko babigula era bagula. Emboga, ennyaanya, bunzaali, mukene, entula, biringanya, butungulu, ebikajjo. Mmere yokka gye mbadde sinnaba kuteekawo kuba kati yabulamuuko. Yabula. Okay. Bwe twajja pozi sente zaali mmeka wengereko kati wano kati nnyo bwe twajja sente zaali mmeka ze twakuwa madame miyampa sente za business nenzireeta? Gaali 2. Gali emitwalo 2. Nozitetenkanya nozitemaatema n'okola mu business eno? Nenzitetenkanya nenzitemaatema nensobola okubeera nga nteekawo. Ntonzikanya omutole osobola okuba nga balaba nosobola obbanga oteekawo business eno? Esebo. Etutte ebbanga ki bukyangu ogitandika? Kuba bampa ssente nga tunaatera okukola ebibuuzo bya second term.
nga ndowooza tubulayo wiiki ng'emu tukole ebibuuzo paka kati third term uno tugenda gimalako kika tuli myezi ndowooza ng'ena okikoze otya owanirira akasente kano ne kabaawo ne tugenda okukomawo ng'ennyanya zino tuzirabako bangi baweebwa ssente nezisingako zizowa ebintu ne bigaana okikoze otya tuwa ku balala amagezi banna abali abala kituufu kwerekereza kubeera mbadde saagala ssaawa zino musangewo bino byokka byokka nali nsuubira nti mujja ssanga nga lwakiri nyinawoko n'akasente akakalu kembalagako nti kaakano naye abiri gazadde kati galinga 34 naye kati tulina okulya ate ebintu biri expensive bya sente nnyingi oluusi n'oleeta kati nga muwogo ngoyo oba lumonde n'akaliraawo jjukira kino kyalo ebyo tebabigula lumonde bamulima nnyo ne muwogo omwo munda okusinga kati bagula matooke ate amatooke gali ku bbeeyi ettooke limu oligula emitwalo 3 2 olituusizza wano balikuwaddemu era 2 oluusi balikuwaddemu gumu 8 kyokka otaddemu transport oluusi wa mutwalo okulijja gy'olijje oleesa amatooke 3 otaddemu mutwalo kati n'obeera nga bwe bityo ebitutte ssente naye nga nali saagala nti musangewo bino byokka nali njagala tulage machuwa nti nawe osobola okuba ng'oyongerako nejjo nga bwejjajja abiri tegirimu oluusi nti zikendeddemu zo kyagezako zimaintaininga era zikendedde nga zikendedde nga zikendedde zitya ku nsonga ya byakulya kulya na transport ekitegeeza kitwali tugezaako okubala nti singa tuba tukuwadde emitwalo 2 sogezaako okuyimirizaawo okwo so zibayambyeko bagulira ku byokulya transport kufuna ddagala weebityo yesebo so ozanyisa noddamu n'ofuna nenziramu nembaatisa nenziramu nenteekawo nentetenganya ate nengenda nenfuna eddagala nengenda nenjiya nenfunayo kakamere nenteekateekawo okwo bwentyo esebo naye nga akusinga mu ddagala kyekisinga obukulu ne mu kulya kitegeeza waliwo ettaffaali liba lyeyongeddwako okutwaliza ewamu okay tulina Nassozi tugeza kulaba nti atuyatiramuko ku bizinensi ye wano ndola gyali 20 njuge tuna abantu betuze tukola nabe mabega naye nga tasobodde kukozesa kasente konna kulaba nti akasente kasobola okuba nkafiikawo omuntu kakolamu ekyamakulu but ye kusaidiye tugezezzaako abaze bala programs zino okuva emabega munjulira era mubijjukire mabega wonna so nze Sonko Muhammad omukutu gwe tuliko guyitibwa Good Talent tuli ku mukutu gwa Wycliffe Ediga tuli mu bitundu bye Katente eno akomawo mu Uganda tukujjukiza nti tukola airport pickups tambula naffe munywanyi ng'okomawo wano ojja tambula ng'oli safe nze mwennyini singa onakozesa ennamba y'essimu 0706 794729 wonna wolinya bakusawo entebe njabba nkwaniriza nkuvuge nkutwale pake wake wamu ku mulyango kitegedde bulungi nnyo gwake etonnya zema nina okutambula nawe mugereemu oba endala okulaba nti ate ekintu kivaayo bulungi nnyo ddala malidaadi saana kitegedde bulungi nnyo agenda ewala bano bagenda mbalala ngenda mbaale nate ntuse kawungeezi ntuse obudde bukoyi tusobola okwogera ne nkufunirewo okusula security gulugulu ne okusula nga balungi ddala ate enkeera ntubanga tukwata olugendo tube nga tweyongerayo n'abagenda mu paaka tukikola okitegedde ate gwadda ku luguudo lwa Jinja Road weyongerayo paka Mbaale newaddako eyo kati ffe tubeera ku olwo oluguudo ate gw'ojjabba kiriya alina muganda we oba mukwano gwe oyagala tukukime naye gwe contactinga nze njabbanga mufuna tujje kukime naye ku ssaawe tukuleete wake wamu ku mulyango tuddayo ewa Nassozi Annet programu zenga muzirabu kuva emabega gye twatandikira paka wetuli singa kati Annet tugeza kutunza bizinesi nga bweri tulaba gezaako ne mukuba emiti wano ne muteekawo ebikajjo bibino ebikajjo no babirya byo tebabirima nnyina ate babirya alya ebikajjo babirya naye buli kikajjo kyolabaawo nakisuubula siringi 7 buli kikajjo kisuubula siringi 7 obisuubulawo tubisuubula eyo mmanga wansi ku luzzi waliwo ayina yabisimba naye buli kikajjo okijjayo ku siringi 7 kyokka kino kyalo olwo gwe nokitunda mmeka wano olina okitunda 8 oba okitunda 10 naye ng'ate abasinga baagala 5 6 bw'atyo kati anoobanga ng'okola otongenda kitema mutezi mimakati batulabe waggulu lwakiri kibeerawo era eri yasobola okigula 10 oba 8 genda nakigaya mpola ate sinofunako nusu 10 olwo nga transport byojja eri kunusuusa wano n'ebitunda 8 byetika ku mutwe ekikola oti anti kati awo oba olina kitunda nusu 10 osobola okulaba nti ojjayo ate transport kuba kati okubijjayo eri emmanga oba oteekamu ka transport ka 2 oba 3 okubikujjirayo eri wansi ate ennyaanya zo si za buseere ebiro bino kuba baaba eri mu kibuga zo n'okubula zibuze kuba kati wano zino zoolaba
emu ya nusu 2 bakwata ennyaanya 7. Wano nga gwobaguze emu ya 2. Emu ya 2 oba sekyo olina okukwata ennyaanya 3 5. Kati zino era lw'ofunye chance buno nfunye bufunyi chance kubukola ki kubufunayo naye ng'okusinga zino ze ziriyo ate nene ensingako wano bakwata ennyaanya 5 nusu 10 nga bakusuubuza gweri kati osuubula mu katale kuba muno temukyali nnyaanya. Kati wana katale kabaho gy'ozijja? Nzijja nkoko njeru. Olinya boda nekutwala nomalinya nekuzi? Esebo. Katale zino entono gambi zino za mmeka? Zino entono za 10. Okay. Emboga z'emboga za mmeka? Kuba ndaba mulimu obutiri ddala buno temujjayo buto butanaba kukula. Lwakuba nti kati omusana buluddewo. Kano katunda 2, zino zitunda 8 oba 7. Zineneko. Ate entula nga nazo ziringanga eziruddewo eziko. N'entula era ziruddewo. Obutungulu bwo bwa 10 ndowooza. Obutungulu bwo buseemu kuba luli bwe bubadde obw'ebbeeyi naye kati buseemu bwate. Kati ate ennyaanya ze ziri waggulu, ennyaanya za bbeeyi. Osobola nozituusa eno oluusi n'otafuna nako. Kati bwe tuba nga abagambye okuboostingamu ku bizinesi buti nga bw'ogiraba ki ekiyinza okwetaagisaamu tomanya okulaba nga tali esukkako wano yongera okukuyambako kuba ekirungi essanyu nze lyennina nti like erina weekwongeddeko oza eyinza kwetaagisaamu ekyokugyongeramu. Nze nganze kyensaba era bizinesi yo ngyetaagira ddala naye n'ekifo wennyini kati kisinziira n'ekifo wennyini w'okoledde. Kuba kati awantu we tuliwo bangi lwakuba nti buli muntu abeera n'omukisa gwe Mukama gw'aba amutaddeko naye era akasente nkyeyongera okwetaagamuuko nyongera okubeera nga mbeerawo kuba kati nali njagadde nsobuleyoko ku manda nesobole n'emmere naye ebeere nga ewerawerako nteekewo n'obuntuntu obulalala butto biki bintuntu weebityo. Naye nze kye nali njagala nganze nali njagala mbeere nga nkola naye nga si mwendya kuba okulya okwo amagoba goba ofunako osobole okuleeta ekirala ate okwongeramu. Oli ate waliko oyagala okujjayo kozigamba bizinesi ebeere ngazi amagoba geeyonge nti osobola ofuna amagoba g'omutwalo oba ogumu ekitundu osobola okugulako emmere n'ebirala weekityo. Kuba ogamba nti simu olya buli omu alina kulya ku mulimu gwe ku bizinensi ate ebyokulya biba binaavaawo. Kituufu. Kuleka zonna tetukwasiza ino tukaleeta n'ekitabo ekyo era kulya kuba kulinavaawo. Erina okuba nga nene kubeerera enkwatiridde esobodde okunkwatirira mu kulya ne mu kubeerawo mu kukima eddagala bwe bityo kugula sabbuuni sukaali munnyo. Okay, ensawo z'amanda eno bazisuubula ssente mmeka? Bagaleeta ne oba nayo goyina gy'ogakima? Amanda kale ebaayo abaagamba nti nnina kuba kati piisi y'amanda omu agitunda oluusi mulimu gw'osanga ng'atunda 4 kitundu ne mubaamu gw'osanga ng'atunda 4 ne mubaamu gw'osanga ng'atunda 5. Naye ng'ate waba kisinziira ndowooza n'ensena gy'oba ogasenyeemu. Ensena gy'oba ogasenyeemu yeekuwa gundi ssente okuziggyamu kuba kati eriyo oli nga ye tagenda giteekako omutwe nnyo okujjula nebaayo oli n'agiteekako omutwe nnyo ng'agenda gikuguza 4 kitundu epiisi piisi esebo. Kale kati tuli mu mbeera ya bizinesi ndowooza abatula mugeza kulaba nti mugoberera buli kimu kyonna nga bwe kitambula kubanga okukola omuntu alina okukola ate nalaba nga obulamu busobola okubeerawo ate ne butambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. So kitegeeza singa tufunayooko ensawo y'amanda ne tufunayo n'obulala bwe tuyinza okwongereza ku bizinesi n'eyongera egejjo singako n'amagoba gaba geeyongera. Ne mukene n'ayongera okuba omungi buli kimu n'omanya nti ate omudaala guli bize obulamu busobola okwongera otambula bugenda mu maaso. Kiba kinyuma nyi n'okola netulaba nti ate embeera eyinza okuba nga etambula. Olinayo kwetugambayo nga nyagala okkuta kumaliza olunaku olwaleero ne weebala nnyo bayira kubeera ng'okolayo n'okuba nga ofaayo.
Kale ssebo nange neeyongera okubeebaza okutukwatirira tweyanza nnyo tweyanzeega okutudduukirira na buli wamu gye muvudde yonna yonna okulinnya ebigere okujja eno Mukama abateeremu omukisa buli wamu we mulinnye okututuukako tubeebaza n'okujja tukyalirako ne twebaza na buli omu Mami Trevor mukulu Trevor Mami Mimi n'abalala abakwata mu nsawo zaabwe ne basobola okutudduukirira mbeebaza ti Mukama yaba abateeramu omukisa sirina kye nsobola kubasasula naye Mukama yekka yekka yaba abasasula. Kale tuli mu bitundu bye Katente gye tusinzire nga tukola ekitundu kyaffe ekirala nga tulina omukyalo ono Nassozi Annet. Linnya lyange nze Sonko Muhammad. Emboozi entuze tugikola okuva emabega. Kuba twasanga omukyalo ono nga y'okusula wazibu alina abaana asula mu mbeera ennyumba ya kifulukwa tani kubate nga tumukwasaganyizaako paka wano tukomyewo okumulambula tubadde tumaze emyezi giringa 3 oba 4 naye twasobola okuba nti tulwana ne mutwatirako mmwe abalabi baffe sobola okuba nga tufuna ennyumba we babeera babasolya ennyumba ya mwaka gutambula ye muli mwezi gwakomeka omwaka gumugugwayo ddyo gwennyumba gwe babasasulira gugwayo mu gwa 6 omwaka ogujja omwezi gw'omukaaga kitegeeza ennyumba y'omukyeba kyaddala obudde bukyali webale nnyo madamu omwami Trevor akiteekamu esufuta Madam Mimi ne yali already amaze okitandikako wano ne tusiiringa omwaka gumulambwa awo ogw'ennyumba aye nefuna ne chansi mpozi bajo kama amasannyalaze ne bagisementinga amasannyalaze mwaka ne wansi yali yattaka naye bagisementinga bulungi nnyo embya nebeera nga ate etambula bweto so Madam Mimi ne mwami Trevor bakikwatamu awo then n'abantu abalala abaana baali tebasoma ng'omutasomangako mu ng'agendayo n'avaayo embeera yakwebuzabuza ebisale tebiriwo eby'essomero alhamdulillah Allah n'atuyamba abaana basoma uniform bazirina engato bazirina okubya ddala from homeless omuntu yali mu nyumba ng'asula mu kayumba kali kabibaawo kakifulukwa pewe bafuuwa kwasula oko n'abaana awangala nakaleeta endwadde eyamukenenya naye nga tayina mbeera ereeta ddagala n'akifuna n'abeera nga asobola obbeera nga yeekimira eddagala alimira kwali omwana wetwakolanga program I remember wali omuntu yakomentinga n'agamba mwegendereze nnyo Sonko bulwakola program omwana we bamusitula naye omwana yeebaka omwana kati yegubulira bagamba nti akaaba bali ne banne badduka betolodde ennyumba abadde eno era obedda abakola wala program obedda mulaba nga omwana asalasala omwana kati ayinamu at least omwana alina amaanyi kati ndozo okusinga ku luli si bwe kiri yafunamuko ku maanyi baatuwangawo obuwunga obwo twaleeta abo obwa soya obwe ne bwongera omuboostinga omubiri kati omwana waali okitegeera obeera otaasiza obulamu bw'omuntu kyenyinza okuba nga nkugamba mukwano mwebale nnyo mwebalirira temujjangu okwo kale tusinziridde mu bitundu by'e Katente nze Sonko Muhammad ndine Ediga Bikirifu sali ku kamera ne Mayira Angel nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups tambula naffe ntera obagamba bulijjo nti obanga ozze n'obookinga n'otambula naffe obanga donatinze indirectly olw'ensonga nti sente zetugula zetukozesa okugula amafuta tufissaako ku ssente ezo amafuta ago netutambula tubakolera emboozi ng'eno gy'oli okulaba obudde buno bwennyini kitegedde bulungi nnyo enamba y'essimu gy'olina okukozesa ng'ojja okubuukinga for airport pickups gwenna gy'ali oli ng'okoma wano mu Uganda eri 0706 79 47 29 nkuddiramu enamba y'essimu eri 0706 79 47 29 nze mwennyini enamba eyo njirina ngenda kujja ku kisaawe entebe ntambule naawe ekyokubiri ng'olina emboozi ey'okunyumya tutuukirire tunyumize ku mboozi yo abaana bakadama muli mbiyumba mwine embeera ze muyitamu ezitali za mulembe tofa kisiiri okitegedde nkonaako ng'ambe Sonko leka nnyumyeko naawe emboozi gy'oli eyo gye ngenda okusinziira twogere tusobola okukozesa WhatsApp tusobola okukozesa email n'ewalala wonna tusobola okikola nga tulaga feesi yo n'okwogera amannya go oba obutayogera amannya go n'obutalaga feesi yo ne tukola emboozi tubadde nga tubikozeeko emabega twali twayimirizaamu twazzeemu buto bw'oba okomawo mu Uganda ng'ena emboozi eyo kunyanya tunyumize tugambe nze baba mbadde nkolanga bwenti nampa ssente bw'ati kyangwa tunyumize ku mboozi tugambe nze maama abadde anjagala nnyo ate tunyumya mboozi mbi zokka wenna buli woli osobola otuwa emboozi tunyumize ogambe nze bitambula bulungi ekiyumba kyendimu kirungi ebintu bitambula mama njagala angulira ne kungoye abaana bewaka banjagala sijulira nakudda Uganda oba ne bwe nakoma Uganda nje kumala nkomewo ekirala mukola akasente kabayambe mukakolemu ekyamakulu ne bwe bunakakwata ne mukatuweereza ffe ba boyfriend tujja kawuta amabulira bwe mukomawo Uganda nga tolina kyolina nga neeyongerayo oba nkozese ka compass emu omulala
nyinza obutabanze ne bwe nkikugamba oba okitegedde nga bwe nkikunyonyola tukolemu ebintu ebyamakulu ebiyinza okubeera ate nga bitugasa bulungi nnyini ddala. Nze Sonko Muhammad kabadde kaloozo kakwebuulirira nyinza obutasuka olunaku olwaleero ndi ne Mayra Angel kamera n'Ediga Wikirifu Sali tusinkane mu bitundu byaffe ebirala ebinaddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 15.